Worship House family, bana inyimaza abayimbi abapita bifulo byense nakwezi obadde sikyabikola. I took a year off nasubira ku concert zonna because I felt like I was being too much. Naye now I'll be back. Ate bwe mmaliriza okwebazanga munana ogw'omunana nsaba ne bweba mwavu nnyo ofuna akakebe wabulayo omwezi si gumu otandika okutereka mu 10 zijja kuwera kubanga gina bakwano bange bangi. Nsaba from Uganda police to opposition to government kulanga Worship House tugizimbye agoje pinga y'abantu bonna tulinamu agi Kirago yewa NRM tulinamu Fred Kabuye yewa NUP. So our church is all parties. Nsaba mwenna ojje mumpagire bana ndi mukwano gwamwe abakatoliki ne Archbishop bane muwe baluwe Archbishop Church of Uganda na anyakulira abakatoliki n'abazungu omuntu akulira abakatoliki n'abaprotestant abatata wamwe bani Bishop Semogere nsaba abakatoliki mwenna mukimanyi church yaffe ekelezia tukikola akoka abaprotestanti mwenna mukimanyi tuli wali ate olabatakoosasonda esaba abakatoliki abaprotestanti abaseventh everyone tujjule ku Serena Hotel. Nja kusanyuka nnyo okubalaba mbeebaza nnyo ebintu bye munkoledde. I appreciate you. Using Afkamide wa Bishop Chiwanuka by the way yatukuzeeko table 3 ne mugamba Bishop nenfukamira ne neebaza nti buli weetuuka abantu bakyasanyukira from all over. Juzi nagenda nali mu nnyonyi nga mbe Rwanda ne bampromotinga awo nga bwe mutwaka Pastor Ujembe koze the Pastor Ujembe ne bamusa bulungi nnyo. I thank you for the love. I want to appreciate my diaspora family. Abantu bonna abali ebweru, by the way, if you're in Germany, we have a worship night there. By the way, we've been 40 years. Genda mu buli kibuga. Normally zibeera extras. Naye ngenda kukola worship night from Mbale to Masaka to Fort Portal to Mbarara for 3 years. Genda mu buli kibuga. Era twatandikidde Mbarara nga 14 October. Today Masaka in January, today Mbale in April, tugenda all over. If you are in Nigeria, we are coming. Tugenda kwatukola ekiro ekyokusinza bw'otuwulira mu kibuga kyo nsaba ojjenga ne mikwano gye ne baganda bo tugenda kwatupangisa ebisaawe nsaba mujjenga. Naye for today fukamidde okwebaza n'okusiima ate n'abamukumawe natandikira okuyimba mwali mubi nnyo nga ffenna tuli basiwufu ffenna nga nze ayimba nti musiwufu nga n'abandaba naye kati mukama ffenna tukozemu. And she's like an advisor to me. Thank you so much, Tina, and Mr. Matovo, and the entire Reserve Force team. Yala kwebaza nnyo Worship House family. Kubanga enasana, mwebali nnyo, because you guys are family, and n'ababeera prayer waves. Yala kwebaza nnyo nnyini ddala. But DJ, abakubye ennyimba zange for 20 years. Yala kwebaza abapresenters. Kanebazeko ne wano bannange Christian media stations abatutandikako nga bano baddaga tebannatukwatako twasookera ku Top Radio. But to be just like that. So music can still remain the same and can stay the same. And again, the evolution of music, the beats, the sound, and all those things keep changing. So today I want to commend Pastor Wilson Mugenwe for staying relevant for 20 years. 20 years. If he's still in the dispensation of Kobe Bly, a dispensation of Levikson, and every other young artist, he's still nominated as an artist of the year, nominated as a male artist of the year. Guys, 20 years is no joke. I have seen many as a media personality. I've seen many come and go. Many stay there for 1 year, many stay there for 2 months. Olina jana atuyibira mu lumubwati n'atusiibula. For 20 years. So I want, it's not a joke, it needs to be celebrated and celebrated. So we honor you, Musumba, for that. And also Douglas, thank you very much for your support for gospel music over the time. I still remember you as a young man who used to dance. Yeah, so I name talk by the secret man to do. No, we are all men. I'm in my 40s.
but I am really It is okay. Abatomu ennamu ino okumanya ekintu kimu nti mukula. Exactly. So I've seen. Olugamba is my birthday money. Yeah. But honestly speaking, when I look at all these men here, Kopi Blind, Namtolo Sake and Jenga to get to school tours. Vixen, I think one of his first performances was 16. Again, I get him his shows as well. And you didn't pay me. And I didn't pay him. So I was 15 years old. But we are grateful to God. We are grateful to God. So we have a testimony. We know where we come from, and we know what our God has done for us. In a few days from now, we'll be also announcing something that God has done for the gospel industry. But today, can we honor and celebrate Pastor Peter? And also I want to thank JP here with MTN for constantly standing in for gospel events. Thank you very much. So may the Lord bless you. Thank you. 20 years alowooza nyangu okuzituukako. Ate n'emyaka ennaku zino ng'omukyayina yagikwata kidduka kati muno kutuuse wakati tetulina kyetwakoze. So 20 is not. Yeah, so what would you advise them to be able to stay as long as Pastor Wilson Bukeme? There is a life of Pastor Wilson that is not in the camera, and that is the life of the journey with the Lord. Nva ntegemerako sente era wajjanga n'oyimba nga tuli bwana buto. Musumba dagala soyo naye yedaga kucelebrating yazinanga mu video za Sekumatiri ogwa naye nali muto. So kyekubuuza, there's been a shift mu Chinangaminga entertainment oba ebivulu bya gospel. When najjira mu town mwalimu ebivulu bya Fat Fest ng'era olaba abakubi ababikuba abayimbi abaali abato abali urban. Naye bikendeera ate we are having more international based events. You know, gospel artists who are not here nga bali international be bajja ne bakola very big successful events. Shift here your problem eva kuki? God has the remote of the world, and God controls the seasons. Katonda yafuga ebiro n'ebise. Yagamba kati eno season ya Fat Fest, Leviticus, Kopi, Exodus, bajje bayimbe. Then yasalawo n'agamba eno season katugireke, kati tulina n'ebikije mayima. Beera Omusamaliya omulungi, tulina Damasco, how are you there? I'm very well. Tulina n'abalala bangi all over the world. Ye Katonda ya oli Mbalala, oli Masaka, oli Jinja, oli Fort Portal, oli Momendo Bamitiano, oli Kampala. Nga munaana ogw'omunaana tusingane ku Serena Hotel, tuyimbe tutendereze. Actually, I'm praying to God that day we will worship and the angels will come down. It's not even me alone. Saba 7 big choir. Kwegamba tuyimbe kigambo ku kigambo. Njagala Katonda yabatwala ekitiibwa olunaku olwo. Mpita Bannayuganda mwenna. Abaganda bagamba kyoyagala kikusenza. Oba obeewa ewala tewaba wammwe. I pray that you will get some money. Go to MTN Momo Pay right now.